abagambye awulira muge mu lugwana mugambi atutwale tebagirya ati batukobye bonya kati alori yamaze dokusimba jasi agala kulo oyo tuboga ati tukatwala ina sete yayo kuloka ye akuwa kukola ele kwase Matize ne abamu batuse watawunkira kabasabye erimu ssomero basabye olukusa katono nnyo muyinza tusobole okuwuliziganya obulungi kyetusaba so mubeere bakakkamu obulumi bwe mulina naffe tukyeyalingako so mubeere bakakkamu so situkako bakulabe tulinawo kansala wa Nonda ate era tulinawo president wa MDF omwami Kabisa Birol Langa ate era ne tubeera ne town clerk atwala ekibuga kino omukyala Nakawuka Juliet muwulirize kyoyinako ng'oyagala kubuuza tugenda kuwa omukisa okyogereko vendinga emmere nga kasooli muwogo omwokye bo bakijiddewo ddala banesikimanyi ntegereza bulungi ensonda nyingi nyo zoyinza okuyisaamu okwogerako naye tokyamya lukiiko lwa muntu ki tube bantu bakulu abalina kye tuliko kubanga nawuddeko nammwe okwogerako naffe ku nsonga eri mu ddiiro kantwale omukisa implementing amateeka ga ggwanga agayisibwa gavumenti ya Uganda amateeka gano mapya agayisibwa parliament kino ate kubaddemu amaanyi mangi n'okufiirizibwa kungi abantu baffe mu kuyambagana ne babeera nga bo ebisinga obungi babijjeewo awo nno nja kusaba nti buli kiisi yenna amaze okumanyisibwa nti nno alina okutereeza sebo oba nnyabo tusaba otereeze kubanga tetwandyagadde kulabika nga tubaako ebyobugagga ebikoleddwa mu ntuuyo gye twonoona kubanga bijja tuleetera emitawaana kati njagala kugamba nti bannange embalaza zonna eziri ku bizimbe ebikolebwamu obusuubuzi mutuyambe muzireke nga ntangaavu tuleke zijjuza bintu byonna bye tutunda kusobola kubeera ng'omuntu ayita mu mukwesesi mutono nnyo okutuuka munda mu dduuka tusaba bannannyini bizimbe bannange nakino baakitugamba dda n'amabaluwa twagawandiika era ne tugagabira bannannyini bizimbe titusaba bannannyini bizimbe bannange ku mulundi guno ebizimbe tubirongooseeko ebizimbe byaffe commercial premises zaffe tuzizzeeko omukono gwa lanki ensezi mu bikuubo tubasaba n'obuwombeefu ebikuubo ebyo mubikole mutya mubyamuke mubiveemu ebikuubo ebyo byalekebwamu nga waliwo ensonga kakati ate ffe bwe tubiteekamu businesses ne tufumba woteeri ne tukoleramu businesses kiba kitegeeza nti ensonga lwaki byasigalamu tukizibikidde tetugenda kusobola kukola ng'abantu abamu tubaleka ne bakola ate ebintu bye tugambiddwa nti bikyamu ate nga yewuwo balengera bamakanika bassebo ne bannyabo bamakanika bannannyini mamotoka mmwe bannannyini mamotoka abagatwala so si mu galagi wabula ku kkubo abo bba ate mutwesonyiwe kubanga kye tugenda okukola emmotoka zammwe n'abaana bammwe munaabanyumizaako kubanga mutuyita amanyanzo Sadiki balikowa ekibuuzo kino kigenda litawulikiraka nina parking yard
mu January bajja ne bagereko obuyumba ne babuteekako ne siiru n'abaagala buwe layisinsi. Kyabwenkanya okumenya obuyumba okungobesaawo obuyumba obwo ng'ate wasasula layisinsi bbanga lya wiiki 2 emabega. Amanya gange nze Nakanjako Sylvia. N'ekibuuzo bigendebwa tawuni Kiraaka. Abantu bonna oboogeddeko naye toyogedde ku bidongo, toyogedde ku bambaawo. Ebidongo olina n'owebbaala olina kubaana naggala bizinensi mwasobola kwogera na kasitoma buli wamu abavuma ne bavuma nayo bitumazeeko emirembe. Neebuuza bw'oba onoogoba omuntu ng'oteekawo enkulaakulana ku kintu ekibadde kikuwa ekibadde kijjako ground rent tomaze okutakomye kujjako ground rent ate abantu badde wajjako trading license kyokka nate omanyi ogenda kubagoba n'oteekawo embeera mangu mu mwezi gumu trading license bakifa mu mwezi gwa 2 ne bamakinga sure nti obuyumba bonna mwene omusipazi omaze okusasula trading license era ne bamakinga sure nti omaze okusasula ground rent kati ekibateeza tewali bubbi obwo oba okukka omuntu wa wansi Suzza naye tugamba nti olw'enkyukakyuka ezzeewo bw'obanga oyina w'osobodde okufuna w'oteeka bizinensi gisitulo giteekewo era okozese trading license eyo yeetya yeemu kubanga ffe tetugobaganya mirimu twagala mirimu kukolebwa mu bifo ebituufu. Ekyokusatu omanyi nze nsanze obuzibu abantu baagala njogere bye baagala kuwulira so si bye nnina kwogera ekyo sijja kisobola.